Tandise n'ekitongole kya URA ekitegeezezza olunaku olwaleero nga bwekisuubira okukungaanya obuwumbi bw'ensimbi obuli eyo mwasa 2022 okuva mu kitundu ekya municipal y'Ekira olw'emisinde ekitundu kino kwe kikulira ekireetedde emirimu okweyongera. Ensonga eno ekakasiddwa ssenkulu w'ekitongole kino Doris Akol bw'abadde agenze ku ttabi ly'ekitongole kino erisangibwa ekyaliwajjala okulaba butya emirimu bw'ekitambuzibwa abakozi nga naye abakozi mu kitundu kino. Buli luki emirimu egy'enjawulo gimerukawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kino kitegeeza n'abayiwa omusolo beeyongera olw'enkulaakulana y'eggwanga neeyongera okututumuka. Kino kirabiseeko mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abantu mwe bafiiridde ennyo okutondawo emirimu okunyumirizayo eggwanga nabo ng'abantu era ekitundu buli ekyeyongera okukula n'omusolo nagwo ng'eno bwe gweyongera. Bwekityo ne munisipali y'Ekira bwe kiri olw'emirimu egyeyongedde okumeruka wabula ng'eno ekitongole kya URA kyamaze dda okubalirira nga bwe kigenda okuŋŋaanyayo obuwumbi bw'ensimbi obusoba mu 32 omwaka guno. Ensonga eno eyogeddwa ssenkulu w'ekitongole kino bw'abadde awobyeko olubula ekigere mu yafeesi y'ekitongole kino esangibwa ekyaliwajjala. Tusuubira okufuna guno omwaka obuwumbi 32. Obuwumbi 32 tulabye nti mu myaka esatu okuva office eno we twagiteekako omusolo gugenze gukula okuva mu kitundu kino era guno omwaka nsuubira nti ne ba taxpayer bongeddeko sofa. Wabula wadde nga basuubira okuŋŋaanya omusolo ogwenkanidde awo waliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo abakozi kwe bayitamu naddala obuweereza obutono obuweerezebwa mu yafeesi z'ebitundu eby'enjawulo ekintu ekyongera okukaluubiriza abayiwa b'omusolo. Kati kusayidi aba taxpayer nti office y'ekyaliwajjala tugiyitanga gye tuyita regional office manya liaison office teri main office so liaison office eba esobola okubayambako ku bintu bitonotono si service yonna nzijuvu so katugeze nti taxpayer ali mu kyaliwajjala eyeetaaga okufuna refund abatasobola giprocessingira wano lwakuba eno eri liaison office ngate process ya refund ekolebwa ku headquarter. Bo abayiwa omusolo abafunye obuweereza ku ttabi lino bagamba nti mu kiseera kino ebintu bitambula bulungi naddala nga basemberezeddwa office okumpi n'ebitundu byabwe. Yo nageza kujjuza form ne neighbor wange nenfuna approval okujja olwaleero nkole ki nfune tin number yo mukisa ndowooza gunkutte nensangawo omukulu n'abalala mukulu yankozeeko. Mbadde nze kufuna tin number naye ngifunye tegenda kunyako kusasula payments as I receive my money, my salary, all of them. Ekitongole kino okwagala okwanguyiza bannayuganda obuweereza obulungi kyasalawo okuggulawo ofiisi ez'enjawulo mu bitundu by'eggwanga nga kw'otadde ne mu kibuga Kampala. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu.